Your Excellency, one of the achievements of NRM is that every Ugandan citizen has a national identity card. Unaku lwali ogeze emyaka 5 kasookeddenga Uganda efuna bwetwaze mu mwaka 1962 era abantu b'enjawulo bakuŋŋaanye wano mu disitulikiti y'e Siloko okujaguza emyaka 5 kasookeddenga Uganda efuna bwetwaze kono okulaba okuwulira okuva mu gavumenti biki byagenda okubeera ng'ekola okusobola okubeera nga etwala mu maaso eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga Obuwereza Museveni yakuliddemu emikolo gino ng'ali wamu n'omugenyi w'enjawulo Pulezidenti Museveni era nga mu bigambo bye Museveni asuubizza abantu b'ekitundu kino nga bw'agenda okubatuusaako enkulaakulana ng'ayita mu bitu eby'enjawulo omuli okuzimba enguudo, amasannyalaze n'ebintu ebirala okusobola okulaba nga zisitula ekitundu kino. During a big portion of these years, Uganda was in turmoil and was following the reactionary ideologies of sectarianism, of religion and tribe, and even race, like when he chased the Ugandan Indians, following anti-democracy and neo-colonialism. Since 1986, however, the patriotic line of the NRM of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy gained the upper hand. That's how Uganda has been able to build a strong national army for the first time in the last 500 years. Nasisi omuntu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo yeye mu disitulikiti y'e Siloko okujaguza nga bagiweza emyaka 5 kasookeddenga Uganda efuna bwetwaze ng'omukulembeze gw'eggwanga Obuwereza Museveni n'omugenyi w'enjawulo omukulembeze gw'eggwanga lya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa be bakuliddemu emikolo gino kw'ossa abakungu n'abantu ba bulijjo abagwa mu bitu eby'enjawulo. Ebitongole ebikuumaddembe bibaddewo mu bungi okulaba ng'omukolo gutebeekera mu mirembe kw'ossa okubeesabeesa abantu n'ebbandi ebadde ekumba nga bwekubira abakulembeze emizira ne bannansi kw'ossa okuyimba ennyimba eziraga obuwanguzi bw'eggwanga. Omukulembeze gw'eggwanga Obuwereza Museveni mu kwogera kwe ku mukolo guno asoose na kusaasira bannansi ba Zimbabwe olw'okufiirwa yali omukulembeze w'eggwanga lyabwe Robert Mugabe era wano wabaddewo akasirikiriro okusima emirimu gya Mugabe. Museveni mubaka bwe ategeezezza ng'eggwanga bitebeekedde mu byokwerinda ko n'enkulaakulana mu bintu eby'enjawulo era asuubiza abantu b'ekitundu kino eky'e Silonko nga bw'agenda okwongera okubatuusaako obuweereza omuli okuzimba enguudo, amasannyalaze n'ebirala okusobola okutumbula ekitundu kyabwe. Mbale, Namagumba, Budaliri, Mutuufu Sironko. Ensonga ezimu zirwawo kubanga omuntu gw'omwasindika ewange tatuukayo mulabye wano. Naye ekirungi ku luno mwansindikira muwala wange Nambozo. Museveni era asinzidde wano n'asaba amawanga ga Afirika okufuba okwegattira wamu gasobole okwetuusaako enkulaakulana gawone okunyigirizibwa ag'abazungu. Omukulembeze w'eggwanga lya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mu kwogera kwe yeebazisa Uganda ko n'amawanga ga Afirika agatali gamu olw'okukwasizaako Zimbabwe mu bizibu byetubiddemu omuli ebyefuna, obukulembeze n'ebirala, n'asuubiza okwongera okukolaganira wamu nago okubbula olukalu lw'omuddugavu. I'm happy to be here to learn, consolidate and deepen our relations between the Republic of Uganda and the Republic of Zimbabwe. Your independence inspired us in Southern Africa. We were inspired that it was possible to remove colonial power from our countries when you became independent.
Ku mukolo guno kubaddeko okugaba emidaali egy'enjawulo era omukulembeze eggwanga lya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aweereddwa omudaali ogw'enjawulo ng'akabonerako okusiima emirimu gy'akoledde olukalu lw'omuddugavu n'okusingira ddala eggwanga lya Zimbabwe mu lutalo lwe baayitamu okulituusaako obwetwaze. Eggwanga linaatuukira ku meefuga ag'omwezi gwa 5 mu mwaka ogujja ogwa 2020 nga lyamala dde okugenda mu kuwenja obululu bw'omukulembeze eggwanga ko n'ababaka ba paalamenti kw'ossa emitendera emirala egivuganyizibwako era tunaatuukira ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi 2022 ng'abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga baamala dde okutandika kakuyege waabwe okubeera nga bawenja obululu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era omukulembeze eggwanga we Kaguta Museveni bwe tunaatuukira ku meefuga g'omulundi ogujja ajja kubeerayo omu ku ba presidential candidates abanga anoonya ekisanja ekirala okulaba nga bannayuganda baddamu okumuteekamu obwesige okulembera eggwanga lino. Nze Robert Neswe Kayongo, BSF na Siroko.